The team, Chief Dimisho and your other team for raising our flag high. When I crashed in Romania when we were testing the bike, I felt bad because I knew my dream was shattered. It's okay. It's okay, gift. It wasn't shattered. It's okay. It was not shattered. It was not shattered. It was not shattered. Still gonna live that dream. Yeah. There is always another day to fight. It's okay. Sorry, gift. Next year. I felt bad, but I hope to perform better in MX of Nation. Elanga olunaku lwe twasooka ogenda testinga we twamanya nti gift yali amenyese naffe twagwamu amaanyi era ko olunaku tetwatraininga na nnyo kuba naffe twavaayo nange nagwa naye saafuna injury. Nali ndi mu kyakuna ku laapu esembayo nengwa namalira mu kyakutaano naye waliwo team Romania yateekayo protest nga waliwo abaabuuse yellow flag ne baba disqualifying ne babassa wansi kati awo ne mmalira mu kyokuna. And as that the world mini was too hard to qualify because these guys were too fast. That's why they were calling me pastor and shekat. I fell and I started praying. That's why they called me pastor. Yonna abantu bonna aba Uganda mbebaza olw'okutusabira n'obuwagizi bwonna bwe mutuwadde okulaba nti ekirooto kyaffe kituukiridde. Nze ngamba nti mission accomplished. Twasuubiza nti tujja kugenda mu mpaka ez'ensi yonna era ne kituukirira ate Allah n'atusaasira ne tukola bulungi. N'olwekyo Abannayuganda mwenna buno obuwanguzi bwaffe ffenna era mbayozayoza mwenna abazadde b'abaana bano abagenze Gift Sebuguzi, Jonathan Katende ne Miguel Katende abazadde mbebaza nnyo mwebale amaanyi ge mutaddemu n'abavuzi baffe bennyini bahiro baffe abazira baffe ab'eggwanga nabo mbebaza nnyo.